Zabbuli 4. Nalindirira Mukama n'okugumiikiriza, n'antegera okutu n'ampulira okukaaba kwange, era n'anziya mu bunnya obw'okuzikirira mu bitositosi, n'ateeka ebigere byange ku lwazi, n'anyweza okugenda kwange. Era n'oluyimba oluggya alussizza mu kamwa kange, kwe kutendereza Katonda waffe. Bangi abanaalabanga ne batya ne beesiga Mukama. Aweereddwa omukisa omuntu eyeesiga Mukama, n'atabassaamu ekitiibwa ab'amalala newaakubadde abakyamira mu bulimba. Ebikolwa eby'ekitalo bye wakola, Ayi Mukama Katonda wange, bingi, n'ebirowoozo byo ebiri gye tuli tebiyinzika kukulongookera kinnakimu. Singa mbadde njagala okubibuulira n'okubyogerako, tebibalika obungi. Ssaddaaka n'ebiweebwayo tebisanyukira, amatu gange ogawulizza. Ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'ebibi tewabyagala. Ne ndyoka njogera nti, laba nzize mu muzingo ogw'ekitabo ekyampandiikwako. Nsanyuka okukola by'oyagala, Ayi Katonda wange. Weewaawo amateeka ago gali mu mutima gwange munda. Mbuulidde obutuukirivu mu kibiina ekinene, laba siibunizenga mimwa gyange, Ayi Mukama gw'omanyi. Sikwekanga butuukirivu bwo mu mutima gwange munda. Mbuulidde obwesige bwo n'obulokozi bwo. Ekisa kyo n'amazima go sibikisanga ekibiina ekinene. Naawe, Ayi Mukama, tonnyima kusaasira kwo okulungi. Ekisa kyo n'amazima go binkuumenga ennaku zonna. Kubanga obubi obutabalika bunneetoolodde, obutali butuukirivu bwange buntuuseeko, n'okuyinza n'essinza kutunula waggulu. Businga enviiri ez'oku mutwe gwange obungi, era omutima gwange gundese. Kkiriza, Ayi Mukama, okumponya. Yanguwa okunnyamba, Ayi Mukama. Bakwatibwe ensonyi baswazibwe bonna wamu. Abanoonya emmeeme yange okugizikiriza, bazzibwe ennyuma, banyoomebwe ababasanyukira nze okulaba akabi. Balekebwe olw'ensonyi zaabwe abo abansooza. Bonna abakunoonya bakusanyukire bajaguze. Abo abaagala obulokozi bwo boogerenga bulijjo nti, Mukama agulumizibwe. Naye nze ndi mwavu, neetaaga. Mukama ndowooza. Ggwe oli mubeezi wange era omulokozi wange. Tolwawo, Ayi Katonda wange.